omulundi obululu bwa NRM bubbibwa nene balowooza nti tebubbiddwa. Kaakati ekyokulabirako ekyabadde Kazangola n'ekyabadde Wambogo abantu babakutte ku butambi nga babba obululu. Naye tetwafunye bwenkanya omubaka gwe bataddeyo ne bamulayiza nga tetufunye bwenkanya ng'abapate. Banaye ekisinga otusiba babeganga abavubuka ba NRM tewali kirala okujjako Electoral Commission. Electoral Commission kenyini etaddemu obusika tigenda oteeka obululu. Eganye tesobola kubala bululu bwa parish ezo nazonna kati for example ng'eWannambi teyabaze bululu bonna. Ekazangola kansala gwe bateekawo tebamubala kati oŋŋamba oti ati otegese obululu ate n'otabala bululu bumu. Kati kyembuuza Electoral Commission oli munafu nnyo sebo muzeeyi ffe ng'aba NRM Electoral Commission etyabo ebaga amasoma ng'abanuubu tetubategeera naye batyako kingo erina security eweebwa ssente naye tesobola kuteeka kalulu kamazima na bwenkanya n'akaluka n'amifaida akabbibwe Kawempe North tuli mativu nnyo ne bya birimu gumu indexes y'okubya Museveni president of Uganda ne yabbibwa tuli mativu gafa bagenda okwesimbawo nga tukozesa kadi ya NRM fabali wansi ate bagenda tugenda kubbibwa tutya yabo tusaba bwenkanya tusaba mativu nti muna indexes vaayo ekimya kya NRM muveyo secretary vaayo awa secretary general Mr. Todongo vaayo tulabe yoteze ekibina ngaffe abaana abato abayanga generation bali mu NRM webanga mutu tumesayi NRM muki NRM muki NRM muki nalwesengeyo mu Kampala ngaba NRM tetugenda kukkiriza jjogo lya opposition ezenga tubba obululu nete tulina bwe twekubira nduulu olwaleero President Museveni yavaayo mu 2021 nga opposition bamubbye obululu nagezaako okwekubira enduulu teyayambibwa. Senga abavubuka tuzze okwekubira omulanga. Take for instance nze Auma Grace Priscilla nviridde mu Kagugube Parish naye tulina omulanga gwe tutwala mu maaso gwe emitima gyaffe gikaaba. Our hearts are truly bleeding. Reason being, if Nambi Farida, if she has been cheated, if President Museveni has been cheated, now how comes to us who are vulnerable, who are there at the parishes, we don't know nothing. You think for us our election will be fair? No. We need justice for real. Yes. Justice must go on. How can an organization known as Electoral Commission protects, for instance, it engages itself in cheating? Now, what are we going to do for us? What are we going to do to the people vulnerable in the community? NRM, Kuntiko, NRM must have justice. NRM must go on. NRM twetaga obwenkanya. Yeah.